Emisa y'okuzza olunaku olw'okuyitibwa okwenjawulo etandise n'okusimba ennyiriri okuva ku ofiisi za lutikko okutuuka munda mu lutikko ng'ekulembeddwamu Ssaabasumba Paul Ssemogerere wakati mu kuyambibwako abaweereza abalala okuli bwanamukulu owa lutikko Reverend Father Achilles Mayanja. Yetabyeko abafumbo bonna abaafuna essakulamentu ku lutikko Lubaga omubadde akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Babi Itungo abakulembeze b'abafumbo mwe bajaguliza okuweza omwaka ku kyabatandikawo ekibiina kyabwe ekya Tuesday Class Alumni Association. Mubaka bw'eri abafumbo Ssaabasumba Ssemogerere ayogedde ku bukulu bw'obufumbo obutukuvu eri omukristu mwategeereza nti amaka amatebenkevu bwe galeetawo enkulaakulana. Obufumbo bwe mulimu kirabo okuva eri Katonda era Katonda ayagala mu butambuze nga ye bw'ayagala. Asiimye kaweefube akoleddwa ekibiina kino mu bbanga ettono ddala kyagambye nti kiyambye nnyo mu kunyweza obufumbo. Atukuza olunaku olw'okuyitibwa okwenjawulo luno twebaza Katonda olw'ekibiina kya Tuesday Class Alumni Association ekijaguza omwaka omulamba bukya kigunjibwawo wano e Lubaga. Association etandise butandisi naye Tuesday Class mbadde njiwulira emyaka egiwerako. Kyokono yennyamidde olw'emize egy'akabandabe n'okweraga egiriwo ensangi zino wakati kufuna obufumbo ekiviirako abangi okwewola. Abandole abandabe teeka okulaga bwe bapangisa n'emmotoka ne bazitwala ne bazijja mu bondi bazitwale mu kwanjula n'agiwaayo nti muwadde emmotoka ne bakuba mu ngalo ebifaananyi ne bigira ne bamukuba mu Bukedde yawadde emmotoka. Ekigendererwa ekikulu kwe kula nti no ffe abaafuna obufumbo tusigala nga tuli banywevu ku birayiro bye twakuba. Si kyangu olw'ebisoomoozo bye tuyitamu ffenna bye tumanya abali wano. Tusaba Mukama ebigendererwa byammwe mubituukirize era mubitambulireko. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lw'abafumbo abalala akubiriza bannayuganda n'abakulembeze okujja mu ekleziya bagattibwe bwe baba baagala obulamu bwabwe bukyuke. Olunaku olwa 27 ogw'omunaana omwaka ogwo ogwa 2011 ebintu bingi byakyuka era twajja tubiraba nga bikyuka. Abantu bakyusa engeri gye baali bandabamu. Era nkubiriza abafumbo mwenna okuluubirira ennyo okusobola okubeera mu ddiini emu bwe muba musobodde. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu erino.